Teza kake kumusomesa atakuba wuyo. Emma kiki ekikwenyamiza ng'olunaku lw'embaga yo lutuuse? Munnange nno omuwala gwenteekedde emyaka 2 okuwasa nkizudde jjo era lwe nakizudde nti bulijjo abadde mulenzi. Ono ye papa panado w'ebigambo simpeke asindirira ebyasi si by'amasasi naye ebyokumanya awo n'otumbira ng'empungu mu bbanga ng'oli mumanyi. Ono ye panado w'ebigambo n'omukwano akuwa okumanya akugabirira akuliisa akutambuza era akutabaganya ne munno kati nyumirwa nga bw'owuliriza buli lunaku. butereevu kati nyumirwa nga bw'oyiga buli lunaku. Nze Dr. Teddy Balyankoona Balamaga bassebo ne bannyabo anengera okubeera nga mwenamba buuzaako mwena gye muli eyo mutya yeebaligitibwa mirembe bw'atyo n'atukoledde olunaku olufaanana luti leero n'olwekyo era ntabyenga maaso bamikwano okubeera nga tweyongerayo okubeera nga ate wamma tutambula n'okumanya kale nno nsooka okubeera nga nkugamba nti lindako gwerekeraawo nti olumu ebintu bye tutera okulowooza ate bitera okubeera ebikyamu. Eriyo abeerowooza mu bulamu oli n'alowooza nti si mulungi naye ate eriyo yeegomba okufuuka nga ye. Eriyo nkiddamu abeerowooza oba oli n'agamba nti nze ndabika bubi naye ate eriyo anoonya okulabika obulungi ng'oyo ye ate bw'ayogerako nti alabika bubi. Ate era eriyo abamu twagala ssente kituufu, eriyo abayaayaanira ssente n'okusinga eyazikola ne yeerabira nti abantu bali mu bwavu. Owulira olwana okulaba nti obeerako n'omukwano omutuufu gw'obeera nagwo oba omwagalwa eriko yafiirwako bazadde bombi ab'eŋŋanda ng'awulira obulamu yabukoowa. Owulira olina ky'onoonya mu bulamu bwo ky'olina olaba tekikumala naye ate eriyo yeegomba waakira okugamba nti bwe naafuna ak'okulya kale ekyo kijja kumala. Kale eriyo abamulaba awulira ali mu nnaku olw'okuba teyafunye ennyama naye ate eriyo abaafunye ennyama nga baafudde leero abamu ye yabasse. Eriyo abamu abeevuma okubeera ng'atuuka ku lunaku nga luno nga tayina kintu kyonna oba ky'oyinza kugamba nti oba ssente, kubanga mu bulamu eriyo abantu bangi kino n'omu n'akikkiriza oba ne mukigaana nga ye bukyabeerawo. Krismasi bukyetuuka ekituufu kiri nti etuuka tayina yadde 5 mu mpale. Obulamu obwo bwonna buba bunyigiriza kituufu naye ffe tetulowoozangako nti wayinza okubeerawo ensonga nga lwe wandibadde ne ssente ezo lw'ogenda okufuna olumba olunaakotta ne wano lw'otolina ssente ng'obeerawo ne weebaka omwaka n'oguyitamu bulungi. Byonna byengezaako okubeera nga nkulengeza bye bintu bye tubeera n'abantu bulijjo n'osanga nga ye obulamu bambi eriyo bangi Krismasi n'abamu tebagitegedde si gwe weka n'abalala bwe kiri n'olwekyo nywerera ku ekyo ate ky'olaba nti kyekitono tekimala. Eriyo abanoonya obulamu ng'obusobozi bw'ennyama bwandibaddewo ssente kati ali ku ccupa gwe nno oli mulamu ekyo nno si kya muwendo. Bassebo ne bannyabo obulamu ky'ekintu ekikulu mu bulamu bwaffe mu buli kintu kyonna
N'olwekyo bassebo ne bannyabo tutandikidde bannakyo tabagoberera mwena abali ebule n'ebweya. Kyentandise nakyo kibadde kyakulaba nti ekyo ekitono ky'olina abeera ng'obeera mu mativu nakyo. Mu bulamu bw'ensi eno muleke mbagambe bw'olikeera enkya n'oyagala n'otandika okuyaayaana n'okulwana okufuna ky'otolina weetadde mu buzibu era weegulidde gwe kennyini olumbe ate olugendo kotta. Neno bassebo ne bannyabo ono nno nga bwe babagambye babategeezezza tutandise. Ono ye Panado w'ebigambo n'omukwano akuwa okumanya akugabirira akoleesa akutambuza era akutabaganya ne munno kati nyumirwa nga bw'owuliriza buli lunaku. Kati nyumirwa nga bw'oyiga buli lunaku. Bassebo ne bannyabo ansooka okubeera nga neebaza n'abakyala bw'atyo nno Nansubuga Betty omukyala ono yeddira mmamba era tutambudde naye ebbanga ddene nnyo era omukyala ono yewayo okubeera ng'agamba nti ebintu ebikwatagana n'okumanya kikafuuwe ate kigwe bulaye wa Queen okubeera nga bitambula bityo bw'atyo ne yewayo okubeera ng'agamba nti ateekwa okubeera ng'alwana ate okulaba nti ebintu bino bitambula. Bannange omukyala eddimu lyakola ly'amaanyi nnyo mumanyi misomo mingi bangi mumuwuliddeko naye nno munnange yeewuuyo yekka yeewayo okubeera ng'akiikirira abakyala twabakoola nga bwe mutera tugamba nti munnange mu buli kimu mutwenkana naffe twasalawo mutwenkane. Kaakati twetaaga empagi luwagga era empagi ssedduke eziyinza okubeera nga ziyimirirawo obutengerere n'omukyala ono nno ye mukyala gwe ntera okubagamba tasangika tagenda kuzuulwa mu balala bw'ati erinnya lye linajjukirwanga okwetooloola ensi yonna. Wamma n'abakyala Betty Nansubuga weebale nnyo weebalire ddala bannange. Ekituufu kiri nti ndikubbira entunga etiribogo ndikubbira akakaje ebbira wangaala buvule obutuba buuguka embuyaga wangaala busekuzo buno bwatika. Kale nno bassebo ne bannyabo bwe gubeera bwe gutyo azaala bwe gutyo nange nno wano wengenda okubeera nga ntandikira n'okubeera nga mbagamba nti Panado omukwano Panado w'ebigambo Panado omukwano wano no tusinzira ate okubeera nga tuyuya amayengo ne bamakaza kabenge bannanyini internet ne bannyenye emitwe ne bagamba naye bano naye nga byonna nno bibeera ku kyoto ky'okumanya naye nno munnange bw'atyo nno n'abakyala ye yeewaddeyo okubeera ng'atambula naffe bulembwe n'olwekyo buli muntu yenna yenna wooli beera ng'omwebaza n'okubeera nga munnange tomwerabira omukyala eddimu lyakola teryesangika. Kale nno nange bwe ntyo neneewaayo dokita okubeera nga ntambula nammwe n'okubeera nga tutaagulataagula obwongo bonna okubeera nga tulwanagana nabo ate okulaba nti tubuwa okumanya okutagambika. Kyova owulira nga ffe tugamba omubala gwaffe oba ogw'essomero lyaffe oba rediyo yaffe gugamba essomero terimala kufoola mumanyi likuwa ekitangaala ekyokumanya ebintu bingi nnyo bye tuyize nga tetwabiyigira ku masomero. Essomero mu bulamu likuwa kitangaala ate ekyokumanya. Nze Dokita Kebbi baligeyankoona balamaga omalangayo amannya gange munnange lutagasalangako ate n'omansi entungo. Naye kale n'omulamwa gw'olwaleero bw'atyo nno n'abakyala nga yeewayo okubeera ng'agamba nti yewuuyo ateekwa okubeera ng'ayimirizaawo ate Panado ow'ebigambo bw'atyo nno leero tugenda kutunuulira ebireetera abaagalana okubaliga naddala mu nnaku enkulu. Leero ziri 25 tuli mu gwa 12 mu lulimi lwaffe luli lwe tuyita ogwa Ntenvu. Ffenna tukimanyi bulungi olunaku olwajjo Maliyamu yabadde lubuto leero yazadde era leero gabadde mazaalibwa leero mazaalibwa ge. Nga bw'okimanyi nti ennaku enkulu
zibeeramu ebikujjuko, mubeeramu okusanyuka, mubeeramu okukaaba. W'obeerera mu kusanyuka mu budde bwe bumu eriyo ababeera bakaaba. W'obeerera mu kudigida ate era mu budde bwe bumu eriyo ababeera munnange mu kumalirako bannaabwe ettaka bwe batyo nga bakkiridde. Ekituufu kiri nti okumalako omwaka tubuzaayo kati ennaku ndowooza kati ziri 6 gugwako nga 3 mu lumu. Tekitera kubeera kintu kyangu, naye bw'obanga okyalina obulamu ku nsi ya Mukama omwebazanga. Omusomo gw'olwaleero gugenda kubeera muwanvuko, naye mu byenjagala njagala tutunuulira ebintu bingi nnyo ffe bye tutatwala ng'ekintu ekikulu ate nga bye bintu ebivaako entalo buli lunaku. Ne kale tubikomya tutya? Tugenda kubeera nga tutunuulira ebintu ebyo. Ali atya mwannyinaze Nakonde Olivia mu ggwanga lya Amerika? Mwannyinaze nkwagala nnyo. Munnange bato bange bali batya? N'olwekyo nkwebaza ate naawe omulimu gw'okola. Ali atya Katikkiro w'ekika kyange Haji Majidu Mayanja Balamaga? Haji nkwagala nnyo. Nkwagala nnyo ne jjajja munnange omundabira omugamba omuzzukulu gy'ali ali mu kuweereza Obuganda. Ali atya bambi nengera okubeera nga mbuuza ku mukyala Nakku Kiweewa Esaliyeeta ali mu ggwanga lya Kenya. Webale nnyo mukyala Nakku, waŋŋamba dokita bw'embeera eno nnyina bye ntira okubeera nabo nga tugoberera emisomo gyo. Webale nnyo munnange mukyala Nakku. Awo mwami matalisi wange anono munnamawulire era yeewuuyo y'omu ku abo ate abeewayo okubeera nga batambuza emisomo gyaffe. Bamuyita musajja awaza Serumpanise Frederico bw'atyo awangalira mu ggwanga lya Iraka. Fred weebale nnyo ate weebalire ddala eddimo ly'okola nno lya ttendo. Bannange muvanga ku bantu abagamba nti eyeerekereza kaddata ke n'agamba emisomo gyonna n'obutambi bwonna. Okimanyi nti n'obutambi bwange bwonna obwa vidiyo yabutimba ku Facebook. Oluba okugira n'owulira ng'akugamba Dokita Kadda alina ke yabaleetedde akapya kaakano. Wama Fred weebale nnyo okubeera ng'otimba obutambi bwange n'abantu nammwe sekinoomu ate abatimba obutambi bwaffe mwebale nnyo. Temwerabira nti oyinza okuyitako ne ku mukutu gwaffe. Twabateerawo omukutu bannange ogugenda okubeera nga gubayambako. Tukimanyi mutuuka olumu bambi emisomo gino abamu bambi ne batagigoberera amasimu gaabwe ne gayiika. Teweerumya mutwe. Genda ku YouTube channel yaffe wandiikamu ekyoto ky'okumanya. Genda onyiga akagambo kali ke bayita subscribe. Bw'omala okikola olikinge osharinge ne munno. Lwaki nkugamba okola ekyo? Kigenda kuyamba obutambi bwonna bwe nteekayo obupya. Kyenkana bannange buli lunaku nteekayo obutambi. Gwe bw'obanga tunnabulaba kitegeeza tunnaba kunyiga kali akadde akateeka okumanyisa nti dokita alina obutambi bw'ataddeyo obupya. N'olwekyo genda obeere nga weegattayo ate ogenda kubeera ng'onyumirwa ebitambula. Bu vidiyo bannange nange nina obutambi obunnemerera ne ŋŋamba kambuteeke ku kyoto ky'okumanya ku mukutu gwaffe guli ogwa YouTube channel yaffe. N'abanyumirwa obutabo bw'olulimi Oluganda naawe oyitangayo. Munywanyi Kalyesuula Muwadda Ramadhan mu ggwanga lya UAE weebale nnyo naawe kwagala bintu byange. Bannange abantu abali mu Buwalabu, abali mu China, abali mu London, abali mu Canada mwenna mbeebaza bitagambika ate okubeera nga mwewaayo okubeera nga mutambula naffe. Eriyo mikwano gyange abapya mwenna nja kubatumira katubeere nga tutandika kubanga ntumidde bangi. Katutandike bamaka zakabbanga oba bwe baboyogera simanyi bamaka zakabengi bakabengi nga tebannatusalako. Abamikwano ebintu ebireetera abaagalana ate okubeera nga mu nnaku ze tulimu leero tukimanyi eriyo abagenze mu byalo, tukimanyi eriyo abataagenze olw'okubulwa obusobozi. Nabadde ndi mukola okunoonyereza kwange kwentira okubeerako nabadde ku kkubo olunaku lwajjo ekiro
mu Kampala nange njira essubu ne nyambala ebikofiira byange mwe temunnengera naye mbambalengera abantu emitwalo n'emitwalo bali ku kkubo naye bagenda mu byalo. Neneebuuza kiki ekitutwala mu byalo n'osanga olinga alwana buli lunaku bamubanja ne renti naye n'omusanga ng'alinnya bw'agenda mu byalo emitwalo 8 ennyumba gy'alimu ya mitwalo 7 mitwalo 6 mitwalo 10 bakyamubanja alinnya bw'agenda mu byalo kulya nnaku nkulu. Bantu baffe sijja kwogera nti omuntu agenda okulinya n'agamba kangende eri agenda okuŋŋamba dokita aba agenze kulaba ku bakadde be kubanga baatutte ebbanga kituufu tetunnagaana weebale nnyo okufaayo nakubajjukira naye lwe babeera abalwadde lwaki tugenda gwe n'oyagala ogende mu nnaku z'ebikujjuko. Ate nno ffenno olunsi bajjajjaffe abasooka bagamba nti omuto gy'amanyi enkuba gyetonya. Olunsi nga bwe bagamba obutamanya butambuza amazzi ekiro. Eriyo ffe ensobi ze tuzannyiramu buli lunaku naye nga matuffe tetwefiirayo tubitwala bwe tutyo bwe bityo bya bulijjo ebyogenda mu byalo bya bulijjo nnaku nkulu landirodo bakubanja eriyo n'abalina eŋŋombe egamba nti landirodo andeke neeriira ennyama entuuke ku mutima. Muganda wange bwe bakeeranga enkya ne bakufulumiza ebintu lwoddamu n'oyogera ebigambo ebifaanana bityo. Ekisooka olinnya ogenda mu kyalo bakubanja landiroodi naye yeetaaga ssente. Naye olw'okuba leero sigenda tunulya balandiroodi landiroodi n'ono mupangisaawo abeera muntu waliwo lwe bigaana nga naawe era bwe bigaana n'abakyala ekyo mukimanyi. Leero ka sijja kudda mu kwogera kuno nakuli ate ng'omukono gw'omusasi naye kambeere nga ntandika ebintu naddala abakugu bo bye batunnyonnyola ebireetera abantu okubaliga mu bbinu ly'ennaku enkulu. Ky'owulidde nga kikyamu oyinza okitereeza, oyinza okwongerezaako ate oyinza okutoolamu. Lwaki? Okuyiga tekugwayo. Byenjogera si bye bibeera ebyenkomeredde. Nyinza okuba nga byenkuwagga emazima agasembayo era nga bw'ogavaako ogenda kuwa engatto nga bwe mutera okuŋŋamba nti teri misomo gisinga audio wange. Kituufu sinnakiwakana naye bwe nkolanga emisomo gyonna naawe mba nkusindika okoddamu okunoonyereza n'okwongera okwefumiitiriza. Ntera okubagamba ebigambo byange nga bwe mugamba temuyinza kubitegeera ng'obiwuliriza omulundi gumu. Kale no kikulu nnyo okubeeranga ng'obiddiŋŋana waakira emirundi ng'ebiri ate olyoke omanyire ddala akawonvu n'akagga ke tubeerako. Mukkirize mbeere nga ntandikira wano tubeere nga tutunulira ebireetera abaagalana okubaliga mu bbinu ly'ennaku enkulu. Bamikwano, abasajja bangi bagaana abaagalwa baabwe okugenda mu byalo okulya essekukkulu. Si lwakuba nti tebaagaliza, wabula babaako ensonga. Era n'abakazi abamu bagaana okulekawo basajja baabwe okugenda mu kyalo nga batya nti osanga ate bayinza okubalivula ne babatwalako bannaabwe. Ate no mwattu atabubira nsiko ye mwenno muzannya. Amagezi gano gembawa bannange twaggulawo ekitongole ekyakwefaako counseling service. Nja kukibanjulira ne basenga abatendeke be tutambula nabo. Nagamba ffe kati twajja tumaliridde ate okubeera nga tubaweereza, okubeera nga tubasomesa, okubaleetera okuyiga. Gwe bw'oba ng'osiimye
oyinza okusima n'ogamba Dokita Kaddu nga nze omuntu ssekinnoomu nsiima ne bazza mukwano gwange Muwanga Kivumbi Erasto yampa akasiimo n'aŋŋamba Dokita oyingira otya mu nnaku enkulu nga sikuwadde akasiimo Muwanga Kivumbi Erasto weebale nnyo wamma kundowoozaako n'abalala nga mundowoozaako naye munnange nga tolina busobozi naawe nkwebaza. Bassebo ne bannyabo embeera nnyingi ezireetera abantu okuddira bannaabwe ne babasindika mu byalo. Ali n'agamba mukyala genda mu kyalo mu bazadde bo munnange ensawo tulaba nfunda nnyo sawo nfunda nnyo n'agamba amukyala gendako mu kyalo n'abo gye bali tubatumiddeko era ntumirako abaami nga gwe mukyalawo wamusindise mu kyalo ensawo nfunda kalituuka n'abeerayo lw'olimanya naawe omukyala nga wakkiriza mukyala gendako mu kyalo oludda okulaba kubeewammwe koolidda nga mu nnyumba baakukubyeko ekibaati lw'olimanya nti eryali essanyu ate kati nnaku binono bye twogeranga abasaaga naye ate mwatunga bibeerawo era bye bintu ebiruma abantu. Nze ndi Dokita omutendeke ate omukugu ate omunoonyereza si lwakuba nti twazaalibwa tumanyi wabula nnoonyereza nnyo n'ensoma embeera z'abantu. Bamikwano ekisooka eriyo ebintu ebireetera abaganzi baffe okuddira bannaabwe bye baali bayawukana nabo. Kubanga lwaki nakunnyonnyodde abantu bangi bwe batuuka mu biseera bya Ssekukkulu bateeka ebirowoozo by'omwaka gwonna. Babisaawa nga bwe mutera okwogera ku nkondo oba ebayambuzi. Nange simanyi olina byonna n'abirabira ddala ng'ebirowoozo ebizibu na buli kimu kyonna n'alabira ddala nga kiwonye. Ne basalawo abamu okunyumirwa obulamu nga bwe babeera baagala. Ate abamu bwe kituuka ku bano nga ssente ey'okusaasaanya weeri gujja bagira. Bw'atunula nga wallet alinamu emitwalo 10 alabira ddala nga buli kimu kirimalidde alisaana. Abamu naye abamu omuntu waffe oyo agenda okulaba nga mu kyalo gye yalaze abamu abagenda eyo mu byalo buli kimu weekiri okuggyako ng'omubiri gwe gumubanja ate munne taliiwo kyokka waliwo seeki eyaliko munne gwasisinkanye mu kyalo gye bigwera nga basazeewo okwesanyusaamu naye ng'obuzibu buvudde ku ssente ne muudu abantu ze babeeramu mu biseera bya Ssekukkulu. Oba munfuna ndi mu kunnyonnyola jjukira ebintu ebireetera abaagalana okubaliga mu nnaku enkulu. Mukyala genda mu kyalo olabe ku beewammwe oludda okubalaba ssente weebiri taata n'agula sabbuuni emitinga gyegiijo sukaali omunnyo atwala tugende n'enkoko nga yiiyo
ate siwe wali zino enzungu n'ogumu akanaana ogumu akakaaga ofuna enkoko ennyama nawuliddeko ndowooza nabadde mpuliriza amawulire kiro ya gumu 2 gumu 3 gumu kakaaga awo egendo labe kubeewamwe bwe bagenda jjukira mu nnaku enkulu omuntu yenna yeerabira ebirowoozo bye abantu bonna stress babigoba kati babeera mu muudu za kubinuka kudda wano nawali naye olw'okuba nti mu bulamu awabeera okusanyuka n'omubiri ate guba gubanja seeki wamulengeredde baayawukana emyaka nga giigi emabega nga tannafumbirwa wa taata gundi olugira mwattu sekyamukanzeemu awo n'eccupa ya bbiya ono nayo ate mwattu kabbiya kaleetera abantu okukyamuka n'atandika okwogera wolololo gye bigwera ate ne ku luuyi lw'ono kati omukyala agenze asanze eyaliko abamumpulira mu kyogera x ffe tetwasoma x we baddiŋŋanye mu by'olusaagosaago omukwano gulaadidde era gugendedde ddala kyokka ne taata gundi gwe yalese waka naye olw'okuba ali mu nnaku enkulu era adigida kati ate afunyeeyo ow'amangu awo bantu baffe mukyalo wange simukiriza kugenda agenda alabe ku beewaabwe mu nnaku enkulu mukyala simukiriza kugenda tebakulimba abeerawo oba nina oba sirina mbeera mu mativu mu katono ke nnina siyinza kumukiriza n'omulundi n'ogumu kokeera enkya nti ŋŋenda mu kyalo simanyanga kula kyogamba Christmas bwe tugirya fembi tewooma bw'obanga obadde oludde okubalaba funa olunaku olutegeka ogendeyo ate twewalire ddala okutambula mu nnaku enkulu gwe weesunga okugenda eriyo n'abeesunga okujja ewuwo tebifuuka biro ebya bisimiraaki yagenda ne nadde magombe n'emusingira ekinyumu biba bya lugenderezo bityo ogenda okudda nga abakusinga ensumika abaamanya nti omwagalwa talekwawo mu nnaku enkulu batudde bali mu kunyiga matooke na kumugamba bebi waawa kuluma wimba nkwata ozanya n'omukwano ogujja nga gulimu akajanja k'okulumya oli yavuddewo ate gwo guba muzibu wamma nno temwerabira atutambula ne kampani ya kwefaako ate nakyo Uganda bano nno bakugamba abakyala mwefeeko abakyala babaleetedde ebintu byammwe abaagala okukola akabina kanjogere leero ku kintu kye bayita akabina ng'oyagala okukola akabina hips beere tutu bananga abakyala twefeeko abaami baagala abakyala ng'alina ku kabina naye gwe n'okkiriza mu bulamu bwo naawe okwefaako ne kugaana waakirikola gundi oba oyagala habo oba oyagala mpeke oba oyagala oiro oba buli ddagala lyonna mu kwefaako weeriri mu kwefaako tulirina nange embeera y'abaagala obatabulira ebisigo kanneekubira ekkalango kubanga ndi dokita ate ow'ensusu n'ebintu bingi n'obulwadde naye ku luno kampitire mu gundi yonna kuba nayo ngiyinamu empapula naye twagala tukulabi ng'oyakayakana oyagala kutabulira kizigo kusigala ku langi y'entuufu kwerukamuko katono oba kushayininga kutangaala kugoba kizikiza ekikumamidde oyagala yakesikini oyagala ebirimu amazzi agamala oyina baano oyagala tubatabulira ebizigo byonna waliwo abaakoze oda bannange mwebale nnyo munaku enkulu ne muziryanga mutukola mwebale nnyo bwe tudda ku kyaffiga abakyala kukola hips beere tutu kitone ntumbwe ebintu ebyo byonna omukyala oteeka okwefaako weefeeko osikiriza abantu bano bwe banaakusinga ensumika ng'omusajja bamututa otandika kolima
taata abewaffe tebanjagazangako bufumbo twabikooye. Abakwefaako bakugamba nti oyinza okubeera ng'obakubira ate okubeera ng'omanya ebisingawo ate teweerabira nti baabigonza w'obeera nabo w'obeera wonna wonna bakutuusako ebintu byo byoyagala. Nja kunnyonnyola kimu kimu naye ennamba yaabwe eri 074 19 46 17 nkiddamu 74 19 46 17. Layini eyo yakwefaako nga kampani. Abaagala layini eyange ng'onkubira kunyumyamu nange kunneebaza kasiimo toyita ku layini ya kampani kozesa layini eyo gye nkuwadde 774 19 46 17 ye layini yakwefaako ya ate abaagala okwogera nange 774 773 27 61 ate 27 eyo namba yange eya 0773 ate 27 61 27 kantandika ekitundu ate ekyokubiri.